negayambali omutuukirivu embeera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu namwe baganda bange okunsabira eri omukama katonda amiina. Mukama tusonyiwe
bajjudde essuubi ery'obutaddayo kufa. Ennaku ziti nga ziwedde bajja kugabana ku birungi bingi, kubanga Katonda abagezezza n'alaba nga bamusaanidde. Yabatukuza nga Zawwabu bw'atukuzibwa mu kabiga, n'abasiima ng'ebyoziira eby'ekitangiro. Obudde nga butuuse, abatuukirivu balifuna ekitiibwa, balitangalijja ne baba ng'ensasi mu bisagazi. Balifuga amawanga, baliramula abantu, n'Omukama alibawaŋŋamamu ennaku zonna. Ebyo Mukama yabyogera.
terina bwetukira ku mwalo nga terina bwekwatagana n'oliziganya n'abantu byebuyisize bweru mu ngeri y'amangu. Naye Omukama n'abanga yaye mukwagala kwe n'atuuka nsi eno n'ayinza nti muli okulonda mukwano gyange abanabeeranga nange obudde bwonna babinyumiriza bungi gambe kimwati mukamulungi kuba Tanzania eyiwalina Kenya nene atekolina Somalia zanzirwadde ni Algeria ni Misiri waliwo kiyita mugenda okuzikanala nibinabirya tuli eno era nga bagadda continent bagate darkest country mu continent eyo emundi nnyo ate wayakayanja nakukolekereza nakuwayakayanja egana kukalika sibidwa munda kanalubaali nga okali nabeera nga amazzi agola ku mazzi ago oli amazzi amanene gote sogata mazzi gagamugegwe buki nsibuga mazzi bwebulamu naye nga gali amazzi amangi enyusigwa kukwatagana abantu wakamazzi ekyo tujula bantu kubanga amazzi gatumalamu nnyo okutuwatuka olwaleero nakukulu wa kitiibwa Uganda wano nakwekugwenyazi tuzimanyi ez'ensi yonna ate kati naye mu Uganda lwongerwamu luno kino kyangeri oba okyekuuliriramu kikyabukiro n'abajulizi bano tubawulira musomo gwegogenye tubawulira bulungi bafa olalowooza bafudde nolinga obukongo abupate bantu bafudde bagambye kitalo naye wonga bano sibekiri lwakamagezi ajja kubeeranga nabwo oba balamu oba ngeri obulamu bwabula obuyita obuyisi oba eri akajja kubeeranga nabwo somuligambye wansi balifuga amawanga baliramula abantu n'Omukama aliwo okuŋŋamya ennaku zonna abagabugana ennaku zonna balibugabubalira lwalibugabuza ebiza ebyo byenjaguza sife tugajaguza fekka kubanga neyegereza ebyonayonakusi nenyakola omutuuka kutuusa okukwatagana omuzi bano twali betugambye ekyo bano bebasobola okutuukiriza ekigambo Kristo kyasembayo okugamba abatume be tino bayigiriza bagenda mu budde bwonna naye nga kati bali kukyabulabulamu naye ngenda okusirikira mwoyo ajja okusobola kubanyumiriza watangala naye mugende mu nsi yonna webajulirwa bange eri bajulizi bange be my witness kati bano bakabagololwanga batya mukumanira naabwe basobola okubeera abajulirwa ba Kristo basobola okubeera abajulizi bajulira yakola atya yagamba nti kino kimanyi kuono mu kooti bayita ani obujulizi awo obujulizi kuono obujulizi ogamba nti mumanyi namulaba ekintu ekikola mbadde naye oba ankakasa nga tekikola
zikukolera mu bushiti zikukola ku tyesi makomera zikusibwa wanawa zigatulibwa mukwano gya kristo. Yesu kuyongera ku bwizi Yesu yagamba ye ayagalanga oyo awayo obulamu bwe okubeera mukwano gye. Yesu awayo obulamu bwe okubira naye abajulizi bano bawayo obulamu bwabwe okubeera ani kubeera kristo. Kwagala kwabusikwawo bugambo kwekwegerako naye bawayo obulamu bwabwe okubeera kristo. The best friends of Jesus ni mukwano lya Yesu abatalina mwamumuunya abatalina mwayinza okubaga nti atewa kino era okubeera mukwano lya Yesu atugiriza byonna byagamba yagala katonda okusinga byonna yagala kunoga bwonyagala era mwagalira kati bwetuwulira nga bakwataganya bamusoma tebana kubuuliza noku tebana kubaga nti anatunyambe kubeera jamu nyambe olutaasi bano tebaga kabaka omubinya tukamubinya tebamumirira kabaka tebamumirira bana babakajanganaani anga bugambe basonyire netubagaliza namwe mulimu twegateko mukajanga bawaluba genda ogambe kabaka gwe tumusonyire tulina
bwa buli lunaku olwayo olwabalala olwaki olwabalala olenge matatu mwerayo oziresogisabira tubanga sifunye mukisa kujja kutwakirwa omusaayi mutene mukisa naye tukujerwaganekata mujje wamaani ayiwaddeyo okuwa omusaayi gwokwera kristo nosanga mufena abaliwa ogati nindapenca amala okwegera okwerowooza kale mukisa simwamu nnyo okukwataganya kale ekyeke mukimanya muzira ezokusanga okusibutusi nangizirusibutusi basaba batutwezi basabire amaanyi ago buge balina bakasa omukono gabwe nga tewali wakitala oba bukunya oba okusibibwa mukomera oba kukola kutya oba kukwisibwa mu maaso bobaga tewali wabuluga bayiwade tewali kujja kwezi from Africa Uganda batusabire kamangu wakatonda ate naffe ensi yaffe eno erimu okusomozebwa kungi tulimu omusayi mukuyika muyinsi okuyikidde nabwereere ali kulusi asigadde nakumirira nakati kumagana kungi era tulaba gosabire enseberemu eddembeera namaddala nolwaleero namugongo abalamuzi tebalidde bweru bwa Uganda ne mu Uganda mwenyini situkuŋŋaanye kifo kibabeeramu kyennyini ozokukamagama mwewulire mukimanyi wayizo yagamba omukazi oli ku luzzi mu Yoanna 4 chapter 4 yamugamba obudde butuuse obutamala gagenda ku nsozi zino naziri naye mu mitima gyammwe mwebuulirire ku nsonga omukama agwenge emitima gyammwe olwali tomanya anga balomako okuyisena guno tusigadde ebitundu byaffe naye twegulidde ku nsonga eyo naye nga esaza ly'e Masaka
ekitandikira mu Kristo Mukama waffe.
kino okukkiriza kwabwe okumanyi n'okwemaliza kwe balina. Era okubeera okuweereza ekitambiro kino era nabo bennyini bakikuweereza bona abaabwe bonna obayambe mu kulokoka obaweereza byonna bye beetaaga. Twetaba wamu naddala ne balyongerera ebyazaala Katonda Mukama waffe Yesu Kristo ne Yozefu omutuukirivu bbaawe n'abatuma abatuukirivu n'abajulizi bo Petero ne Pawulo, Andereya, Yakobo, Yowaana, Toma, Yakobo, Firipo, Bartolomaawo, Matayo, Simooni ne Tadeyo, Lino, Kereti, Kerementi, Sisito, Koloneeri, Sikiriya, Lorensio, Purizogoni, Yowaana, Pawulo, Matiya Mulumba, Kaloli Lwanga ne bannaabwe, Osina ne Damiyaano n'abagenyi bonna bonga batusabira byambe obutaasi ekyekisambiro mu Kristo Mukama waffe. Mukama, ekitambiro kino kyetukuweereza era n'abo bonna kyebakuweereza kisiime. Tuwe emirembe tuleme kuvumirirwa naye twalibwe wamu n'abalondemu ekisambiro mu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda, kkiriza wakase bino ebikuweerezeddwa kifuuke kitukuvu n'omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omwagalwa Mukama waffe Yesu eyaddira omugaati mu ngalo ze ku luli olwakulembera okufa kwe n'ayimusa amaaso gy'oli gwe Patiro muyinza w'Olugantu n'amutunuuliza nga yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaabweebwayo okubeera mmwe. Era yamala okujja n'addira ekkaliisa eno n'akukulumiza nga yeebaza n'agiwa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe guno mwenna ate n'ekkaliisa omusaayi gwange ogw'endagaano empya y'olubeerera ogunaayibwa okubeera kumwe n'okubeera abandi okusonyusa ebibi kino mukikolanga bwakunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza era
bannaabwe nga bwe baawangula. Twegayiridde ebyabatwala okukkiriza okubonyaabonyezebwa, naffe bituwe mu bituli obubi okunyiikira mu mpisa ennungi ey'okukkiriza